kale omulabi waffe omulungi owa The Pearl tusanyusa okulaba nate omulundi guno tutambuddeko mu kibuga Kampala enjegeyege gaba awuku benga abakenyekyatondo kwatako nengatambula muyaweereza mu Ekereziya n'ensi yonna kubanga abaddeko mu bitundu ebyenjawulo okugamba naffe tubigabaneko oba oli ayinza okujjamu nti okubiga n'abakulu n'abavubuka ate ng'abato kale ate goberere nawe basiga naso kakati omulabi alieyo atamanyi Archbishop Augustine Kasujja ayinza kuyinza mumutegeeza okweba atuyinza mumunyunyulako muzerande omuzukulu wa Kasujja Second World War. One. So cool, masuk mangga apa kita sebut. Kita berdunia dia teka kosong yang kosong. Dengan itu tidak masalah ko tidak masalah. Dona wala nga seminary. Sana pijak katimbuza mukatonayo okufuna otya kyanja buli kiti walina ku balala okuba nti ate Terceira, a tinha tentado. Minha tentando, minha barriga. Agora vai dar. Pula para isso. Agora vai Paulo vamos cá. Agora
Uganda mugenzi ero mbadde musoma mu Luzungu na Luganda eri emisomo tegyakutawaanyamu engeri gye wali olulimi nga sibezi ennimi abasanyi muteekwa balukuyisaawo waliwo atawuliranga ku Lulatini osobola tusambaza batononya abatawuliranga ku Lulatini wabula ojja mu kereziya zaffe z'Abakatoliki bajja kuyimbayo Gloria Patris ekitiibwa kibeera kaakati nze nange ali wano bulijjo mbiwulira n'okubiyimba nsobola obiyimba naye mbadde simanyi nti mba nnyimba Lulatini nze olwo mbadde mmanyi olwo Luloomu olulimi lw'e Vatican awo ntegedde Archbishop olwo obusesolodeeti obufuna otya? Obusaserodoti bwetwamulako theology ne batuyita abaali baagala okufuna obusaserodoti ne batuyita netuwaayo okusaba kwaffe ne batuwusa papa n'atuwusa St. Peter's Basilica. Nekino kisoka nti ugambye abaali baagala okufuna obusasiro. Yes, kuba tebakuwaliriza kufuna obusaserodoti. Osobola okusoma ate n'ogaana? Oyinza okugaa nti saagala tebayinza kubukuwaliriza ate naye tuyinza kugamba nti nja kugendayo nga bwe njagala nteekwa kubufunawo no tosaanidde olayo omaliriza okusoma nga byonna obiyise oyinza okuba nga tosaanidde okati kale genda enkolisoni ate oyinza okuba nga balamudde ne baga nti ono asaanidde naye ate ye naaga nti saagala nga yina ensonga ze ng'omuntu kubanga obusasiro tebuwinza kukakibwa si bwa buwaze. Naye nze okusoma okwo kwonna kwonna omuntu ayinza okusoma n'amala n'agamba nti no bangi nnyo kati olwo tageti ye ebeera ki? anti kunoonya vocation kubanga it's not just a job like njagala kubeera banka nedda Katonda alina okuba nga akuyita ddala oyinza okuba nga osaanidde okukola bintu birala naye ate gwe n'okola kino n'osalawo kino oyogedde ku nsonga ya call kati gwe Katonda akuyita atya? Katonda akuyita mu ngeri gyotutegeeramu mysterious thing kintu kya ye yamanya ngeri amakubo ge gayitamu nakulaga ekirowoozo kino kigenda nga kitandika okujja n'ogenda naawe n'obeera mu seminario bagezaako okulaba nti ekirowoozo ekyo bakizimba bakiteekateeka bwekiba ddala Katonda nga yakuyita oluvannyuma nabuga nti amazima ddala Katonda ampita kangende nawe bakujajinga bonna ababadde bakusomesa balaba nti osaanidde quality zonna ebisaanyizo byonna obirina gwe nawe ate balina okubuuza gwe naawe oyagala n'olyoka okakasa weerondedde wekka tewali akuwaliriza singa bakuwaliriza otaba musosoloti webawaliriza nga bwekiri mu bufumu singa oli agati atabwerondedde singa we yamuwaliriza obutiba bufumu baba bakase bukase kitegeeza along the way
sobola okwekyusa bangi era bangi bagenda naye batono nnyo ate abakola abamaliriza kitegeeza kirabe okuva ewa Katonda kituufu kwe kuyitibwa kwa Katonda nawe n'okuwulira ng'okukaliddemu. Archbishop kati olwo omuvubuka ali eyo yayinza atya okutegeera nti kati nange okuyitibwa kwange kwe kuno nyinza kwawula ntya ku ki kyenjagala nze njagala kino naye ate okuyitibwa kwange kye kino okitegeera otya awo okizuula Katonda era akusizaawo amakubo ag'okukizuula ayinza okuyita mu muntu omu n'akusikiriza noga ati omusajja oyo nandyegadde kubeera nga ye n'omwegomba ebikolwa bye oba oyinza okusoma mu kitabo noga nti waliwo na kino noga twakisigoberera ekyo nakyo ekibeera awo naye tuyinza okubeera mu conference y'omumazima nawulinga ayogedde ku kintu kyobusaasire dooti kakati nga wano bwetwogerera kakati noga ti wamma nange nansobodde okubeera obusaasire era wano seminari gye tulimu eno eyeggaba erimu abantu abayizi bangi abajja nga bayigana n'emirimu gyabwe waliwo ndayo yavamu nga oli yajja nga ono architect ng'oli omulala nga electrician kakati aba akola emirimu gye bwatyo naga naye electrician naye obaoliawo Katonda ampita kubeera musaasire mpulira eddoboozi nga liŋŋamba ekintu kino kakati mu seminari ng'eno waliyo abantu ab'ekikanga ekyo nekijja oluvannyuma naye ate abalala kitandika bakyali bato nekigenda nga bakikuuza nga bamukwatako mpolampola n'agenda ng'ayiga naye tinaabalala bajja oluvannyuma nakizolera nti mazima ddala nti era mbasiŋŋanye bangi naye yonna ensi ngenda mu balabe bangi olumu nasiŋŋaanako omuyizi omu yali agenze ku scholarship yali asibuka Rwanda nga bamuweereza okuyiga electronics mu university z'omu Algeria gye nasookera okubeera mu papapapa bwe yamuliriza yagenda okuwulira nga ekirowoozo mu Algeria tewali basosolooti batono nnyo era tewali bavubuka kubanga si abasiraamu kukalira wamu era nange bwe mbadde nkimanyi naye yagenda okuzuula n'alemu nibiko kiri muvubuka omuto nalowooza nkugenda mu seminari obusosolooti naye oluvannyuma ekirowoozo ne kigenda naye kaakati ndebe wano waliwo obwetaavu lwaki sifuuka masolooti yali amuliriza ne ku digiri eya electronics ng'amaze ogikuba oluku mu mutwe ng'atandise n'okukanika to install televisions ne telephones mu mayumba g'abantu atandise emirimu gye ne bamuga nti oba ekirowoozo ekyo wakirina jangu twali tukutegeke ne bamutwala mu seminari mu Algeria tewali na seminari kubanga tewali bavubuka bakola ne bamutwala mu Italy wayita emyaka 5 gyokka egya formation n'akomawo ne bamusaasire dooti nange naliwo okumukola ogwo n'ogujulira Archbishop ekitegeeza omuntu ali eyo asobola okuyingira obusesolodooti ng'akuze wonna woli batutiisa eyo omala kusoma omala simanyi olina kutandika ng'okyali muto si bonna ate eri musirimbula yakumpi tewali batono nnyo abalina seminari ez'obwana obuto bonna abasinga obungi bava ku university level obanga bagenda mu university obanga bali mu university mwenyini obanga bamaliza university ate nabuloko bajja mu seminari kati Archbishop era ne kino kakibuulize wano kenkufunye gwoyinza okikuyamba batutiisatiisa kuba ebimu byabalemesa abalala oba nange biyinza okuba biyinza okubanga byannemesa nti bazadde bo baba basibagatte neera toyinza kuwifuna kusosolo ekyo nakyo kisinziira si bonna kibona kubanga ekikulu ngeri yakugonjolamu bavubuka omuvubuka baba yagonjolwa nga yakulira mu maka ag'abazadde be abagatte yakula ne taata we yakula ne maama we kimuyamba kinene nnyo kubanga buli omu abaako kyamuyigirako kyamuggyako abeera well balanced in life naye tugambe ekintu ne waba si mugatte naye ng'ate yakula ne maama we ne taata we abali wamu ate nga bonna bombi balina eddiini mu mutima gwabwe ne bamuleze
nga poliisi balina ekizibu ekyokugatta nti tebasobola kugattibwa oba tebasobola kugattibwa olwakimu ensonga emu obeera endala. Buli keesi ezo zitunuulirwa, tuyinza kuzisa mu ngeri emu naye kisinzira ku ono ne ku mulala. Bamugonjola batya, alina olubege enteekateeka yagonjula bakadde be bamukumpi bonna okubaako kyebamuwa kubanga n'abalala abafumbirwa mu nsi omu yali ayogera mukyala omu yali ayogera kugatiraga tibannange nammwe abafumbi n'abaana bammwe mubagunjule nga bulijjo ne taata we ne maama we musobola okubeerako nabo kubanga oli yagamba nti n'omuwala ataakula na taata we bw'anoonya omusajja w'okufumbirwa engeri gy'ataabeeranga na taata we ajja kunoonya omusajja mukadde kubanga teyalina taata we kituufu ng'ayagala taata we kakati amusange mu kifaananyi kya bba n'omulenzi ataakula na maama we noonya mukulu kubanga ayagala maama n'amulera olwa byonna kitukolako kinene nnyo katolika yerwanira nnyo amaka gasobola okubeera nga gali wamu abaana baganyulwa kinene nnyo nga bazadde bali wamu bo bayinza okulowooza nti no kya bulijjo naye nedda si kitono essomero ebbereberye erisinga nalire basasulira mu miliyoni ogenda okuyiga naye lino essomero ebbereberye erya ebintu ebyamagezi ebyempisa ennungi gisookerawo kubanga balaba taata bwakola maama bwakola patience gyalina asomesa nabikolwa byalabako awo no ne ku busaasiridde oti kyekimu kizibu gamba nti kubanga oli teyagattibwa nagwo naye bangi bemmanyi basangibwa nti no tebalinaki tebaali bagatti kubanga omwana ye talina musango tubagattibwa what the credits are musango gwe naye gyebali bangi si musango gwa mwana musango talina kwana timo taata we tebagatti byabakulu nsonga zaabwe naye kisinzira ku buli mugogo gw'abazadde abo. Yandyetaazeho okumanya omuntu nti ozaalibwa mu famire ya bantu bameka, taata ali akuzaala ntala Mariya oyo nazaalibwa taata wange bamuyitanga Nabuswa Joseph Nabuswa maama wange bamuyitanga Katalina Nanseko nga yebbirango Nabuswa siyetaaga kubuulira kubanga goli wange yebbiranga yebutere kakati netubeera twali abaana 13 abalenzi twali 7 n'abawala 5 famire yali nnene kyomukisa bulungi bonna tebazaalwa bulungi myaka ng'ebiri difference naye nga twali famire erimu abantu bangi ngawogera abantu bangi manyiko omuyekka gwomanyi Mr. George Mr. George Kawoya George ye mukulu wange ye mukulu wange badde mmanyi gwe mukulu we mukulu wange owawali mabega wa Toto era erinnya lyakala nnyo ku Toto ewa George naye kati yavaawo dda tekyali tetusyamunoonyezaawo naye siyebwama kati akolera wano akolera mu kofi kumpi kulina ne Coffee Marketing Board enkadde sajja w'amaanyi nnyo mu mwanyi asuubuziwo yatulabibwako naye stage yo yasigala stage yasigala awo ku Toto kakati Archbishop oba oli awo omuntu yandyetaaze okutegeerako obusasuludde kutambula butya bw'omala okufuna obusasuludde waddawa obuweereza obukolera wa nze bwe nabona okufuna obusasuludde nga nkugambye nabukolera Roma mu 1973 amini yaliko eno ewaffe yali yatandika dayitani kati ne mmalayo omwaka omulala mulamba mmaliriza digiri yange ya masters
kati bwe navaayo nendoka nkomawo okukola kibi okukolako wano. Ne degree era wagisomera ku sikaala eri gye baakuwa? Era mubiri yamu. Kati nenkomawo wano mu Kampala Archdiocese okuweereza Archbishop Nsubuga n'angaba Mubende Parish. Mu kiseera ekyo Mubende Parish yali kitundu kyali kya Kampala Archdiocese nga tebannaba kukyawulako Kinda Mityana Diocese kati gye tulina. Kati olwo nempereza Mubende Parish nga nakolanga ne White Father omu kakati yafa. White Father twali babiri nga ye bwana mukulu nga nze assistant we naye saalwayo namula emyezi bwezi ate nenvaayo olwokubera obulwadde nenkomawo bwe namala okujanjabibwako ate mu Gwensanvu mu ena okugwa 74 kati mu Gwensanvu mu etaano buli nabeera mu mwezi gwa Augusito gwa 1974 nedokadabangaba ebitindi Mubende nesiwaayo kinene nemate nenwala kati bwe namala okulwala nebangwa mu Gwensanvu mu etaano nga kutandika nebanga Katende Parish. St. Maria Goretti nzira ne mu Parish nga ne Maria Goretti girabirira kubanga koli bya Perezia naye nga nzirale ku Parish eno naye nga ne mukomera abayizi abagunda ba Maria Goretti nabawangako gundi concept of catechism, religious knowledge. Kati nga bwe navaawo naye ne busaalo awoora newandibadde bwe nasinga okulwa era myezi era ne bwe nabala mu myezi gyotanga 9, 10 ate bwe nagimalaako kwegenda mugonzi kwegenda ate era kanali naŋŋamba okuddayo Roma okuyiga ntandike ŋŋende mu diplomatic school okukola nga omubaka wa Papa. Mukisa guzza ogwokubiri era naye gwankanga gwanewuunyisa Katonda ategeka ebintu kati neŋŋenda mu mwaka ogw'75 mu October nensulayo e Roma netandika koosi eyo yantwalira emyaka 3 n'ekitundu. Kusoma nga tokwekanya abantu nga bakoowa okusoma. Okasuba okyali muto nali emyaka 27, 28, 29 okyali muto kyali energetic. Namaliza koosi eyo mu mwaka gwa 1979 kati nenkola ki ne bantandika okungaba diplomatic services. Katono nnyo nga tunabagenda mu diplomatic services. Wano mu Uganda ebbanga eryo wakolerawo ebiseera ebyo byali bya Ssaalongo Idi Amin yali president. Idi Amin tumulabanga obuweereza bwe bwali bukambwe bwali buzibu naye mwe mwakikola mutya okubeerawo tekyabakaluubirira? Bannayuganda abalala baali bwe balina okugezaako okubeerawo okola kyosobola ebintu bingi tenga tebirabika. Twanzijukira n'okugenda okugula enkumbi ku bbeeyi entuufu nga oba omuluka abazisa wamuluka ate bwogenda mu dduuka ogisanga ku bbeeyi waggulu ddala ya black market naye nga kikwewuunyisa. Anyway byonna byayita nga bulijjo nga buli mbeera yonna eyita. Si kirungi kukwasa mutwe gwaffe si kirungi kukwasa mutwe. Teyabakaluubirira nga abasacerdoti like harshness ebizibu bibangako naye nga olina okuweereza kubanga tukikwata kuggweka kikwata ku buli muntu munaffana Uganda yenna. Awo nno nga mwena mutambulira wamu kutambulira wamu mu bulamu bwonna tulina okugumiikiriza ate kubanga ku nsi kuno okusinga nawo ensi eri paradise kizibu nnyo nga byonna mwebiri bulungi tekisoboka. Awo nno kirungi okwemanyiza okugumiikiriza kubanga byonna biyita buyisi kukakkana byonna biyita buyisi ebyo nabyo byayita byonna byayita. Tugenze mu diplomatic service kati bwe namaliza koosi eyo ya diplomatic service mu mwaka gwa 1979 ne batandika okungaba
nengenda ng'omuwandiisi osokera ku ng'omuwandiisi omuto under secretary secretary, second secretary, first secretary, second councillor, first councillor. Woto nene nasokera mu Argentina mu South America. Akwongedde olulimi olulala oluzibu. South America nawe nagamba no okyali muvubuka muto oziga Spanish tyandwalira sira kiwanvu. Bakozesa Spanish? Mu Argentina bakozesa Spanish. Ne womanyi oli Italy, Spanish naye yangwa nnyo. Yakubanga Oluganda n'Olusoga luwuliziganya. Luyinza kukulema kwatula ebigambo ebimu naye ng'oba otegedde. Lumu nabadde neebuuza Archbishop era kino kinzikiriza. Ngoberera nnyo omupiira. Naye nga ndaba abazannyi abava mu South America naddala Argentina banguyirwa nnyo okuzannyira Spain. Anti kiseera kya Maradona nagendera nga Maradona yakawangula bwati Diego Maradona yakawangula era nga bonna banyulwa nnyo akapiira kyasikiriza nnyo abavubuka bonna okugenda okuzannya mupiira. Maradona yasikiriza nnyo yali muvubuka wato weyawangulira wa myaka 19 gyokka. Archbishop nawe onyumira omupiira? Nze nguzannyako nesaagenza mu competition za kikange ekyo. Naye waguzannyako wano? Ekisebe twaguzannya masomero mu masomero gokka nsaagenako. Archbishop wazannya nazannya namba 11. wali left yeah namba left wing. Ng'oyiwawo nga n'okuteeba golo nteeba naye nga saazannya ku ttiimu yaki ng'abafaza wali bafaza zabamu abazannya faza Bwenvu yazannyako mu ttiimu ya Uganda. National team yazannyako mupiira. Waliwo faza Katamba Mpala nyini yazannyako nga baaka defender baaka bali bazanyi babufunanga era kyekyali ekizibu ekyo. Naye nga nalaba faza Bwenvu olumu mukyalirako ng'olaba buli lunaku ateeka okuba ng'afuna eddakiika 15 asobole traininga balina okukola continuous training. Kizibu kuba faza nga ali mu Parish ali ku ensangi zino nno waliyo Lionel Messi Argentina ne Spain n'omupiira gwonna gukyase nnyo olwa Lionel Messi era kati ndowooza yadda mu kya Maradona. Naye mu Argentina namala emyaka gyange 3 bwe navaayo ate ne bangabira mu nsi endala ey'omu America wa Central ey'omu Haiti. Haiti is very famous. Haiti erina lyo7 okulonda 7 okutuuka ku 1982 ate okuva ku 1982 nengenda mu Haiti okutuuka ku 1986. Emyaka gyange namala emyaka gyange 4 bawandiisi abasinga okulwayo. Okyali ku buwandiisi? Nga nkyali muwandiisi. Kati bwe namala awo ne bampereza mu Bangladesh mu Asia. Bangladesh Pakistan erinanye India. Kati nemalayo okuva ku 1986 okutuuka ku 1990 awo omwezi gwa July gwa January gutandika okugula mu 1990. Olwo olulimi era okyusizza olulala? Bangladesh boogera Olungereza balumanyi bulungi kubanga Bangladesh ekyagikutula mu bundi ku Pakistan kubanga bo baali boogera Pakistan eyogera Urdu naye Bangladesh eyogera bayita batya Urdu yeringa local language ya Pakistan kuba mukusooka after okuva lukwenda mu 16 gundi Pakistan ne Bangladesh zeyawula ku India nezibeera ensi emu naye nga tezikwataganye. Pakistan eri mu north eri ate eri south nga
tuzina na common borders. Bali part of India. Naye kati Bangladesh zetongola kubanga yo boogera olulimi lwomu mu Bangladesh. balina common language. Era bidateeka kati ndaba baluyita. Oyo omalayo ebbanga ki oba kibisho? Namwe emyaka gyange 3 n'ekitundu. Era okyali secretary? Era nga nkyali secretary. Kubanga okubeera secretary kikwetaagisa mu bbanga gwange okusobola okwemanyiza omulimu okuteeka